Honorable omanyize yakirese omanyi mu time gye wandikirangamo buyimba buno kuba nyinake yatugambye Geoffrey mama abakwegomba bona bakuleka wano kalike yasokuba katandikirako ddala akali akama Maria mundagire kaga soko vakwako kati ako kali ka Mariam naye kayaddamo muwandikira ani yabuwandikanga omukulu naye nga ataddemu nti Geoffrey mama netega besibe biri ate ng'olyengeri gyali mu kuyiga tasobola kwetiga out ono byawandiise amwandika kamuyigiriza neyeteekamu nali nina okweteekawo naye bw'anaaba akawuliriza eri agambe akayimba kakona ne kulinnya lye oba akayimba katambula naye kyenjukiramu mulimu kalirikisa nzika nti Geoffrey mama abakwegomba bona bakuleke besibe bbiri era mami yamuuza kati alina n'akalala ndiraba ntya nga nkuzaddemu omwana nga tulinayo ssebo nga bwolebendera yayitannaba munange okiwulira ate n'amuteerawo n'akalala kati kano oba yakakube bamaze n'okuzaala amasonja galagabenga bagenda best friend woyo golaba amasonja galagabenga galaba nzinzika amasonja galagabenga galaba nzinzika ekiralo sano umanye nti abalungi tebagwayo guma nange nakusiima amazima n'abakusinga sibalaba gwanonye yayitirira ensoli gimalayo yonna yawandiika oli ayimbe nali ngezaawo kuteekateeka muntu amanye bwatayeeka nawuza agamba naye omuntu ono yategeeza ki omanyi edda tetwapakukiranga bantu bapakukira ngabangawo engeri gyeweteekateeka kati nange nagamba amaanyi gange gali mu music kampite wano n'amugoba ne kubagagga yavuga nti bw'olifunewo ensimbi manya mumuliko nga 10 gwanonya abalungi wulira bamugobako yonna nasanya bw'olifunewo ensimbi manya mumuliko nga 10 gwanonya abalungi ekyabalema kwe kweguya kyansi nenkwata nze nenfuna gwe manyi terya kusinga niwoba yakusinga bebi mbasagala kumumanya kana kayimba omukwano gwewala mwali mubeera mwenna olwo nga gumenya nnyo bannange mukwano gwewala mwali muli mwenna kubanga bw'omaze okuyimba nabe mbwayimbyemu omukulu n'atuuka ewaka eno n'agamba naye omwana ndi wala akayimba kangafulumye omukwano gwewala gumenya nnyo bannange mukwano gwewala ogwo yeekubira paasi ennyimba za olebo zonna zigwero zigwazewanikiranga mamyalirimu ziyina ebigenda nenze zonna ezasima okunnimira best friend woyo gwolaba mugira mutijja muti akayimba akawandiikaako tokamanyako Kyagulanyi Silva akejjeeko akeyambudde sakozi best friend yali akakuba nti ave ku mikwano honorable kyentegedde kagambe nti Silva yakawandiika kali waliwo omukwano gwa mami yali atanse okwebuusiza ku honorable ate wotera sakozi ennyimba ezo ne Sseruga yalina ziyawandiikanga yekugira wali eri naye yazireetanga nga zenywereza wali kolikayo dadi gyoyise obweddaase byenonyize ng'ebirozo binduwa naye ndowooza tugende kugonda kyeregedde ku honorable bwe yawandiikiranga Irene akayimba nga naye aleetawo akaddamu ku kye yawandiise kati ng'oli ajja n'ayimba nga ono nga kyamuwandiikidde
nti oba ntino abantu nga ye aleetawo maama oli miisi okitegera nga oli naye agamba akayimba kayagambe kawaligenda ne kali keyampandikidde mbona ddemu amuwandiikira akalala nenyweza n'onywa n'anyweza. Honorable, nsaba kubuzayo ekibuuzo kimu ate kino kikulu nnyo. Mwakuba oluyimba Igozi yonna. Oluyimba olwo nga bayita twakutegedde bambi twakubuse. Oluyimba olwo ani gwe mwali mutegedde? Kubanga omuntu oyo gwe mwali mutegedde ani yawandiika oluyimba olwo? Njagala otubulire yaluwandiika w'omaliriza. Otubuulire ani gwe mwali mutegedde. Ekyo kyali kikulu nnyo. Kakati oluyimba olwo twawandiika luyimba nga ennyimba endala. Si buli luyimba lw'owandiika nti luba lukwatako. Naye abantu wabweru bwe lufuluma oluyimba bamanyi odwambaza. Balwambaza feeling gye bawulira gye lugamba. Kasawa vaayo omu oba ali ku radio n'akyogera. Ekyo kyonna. Waliwo ennyimba ze tuyimba obuyimbi. Mbadde wano Duncan ayogera ku mukwano gwe wa. Mukwano gwe waliwo mukimanyi nti bampa na ssente oduyimba bampa lupapula nina omukyala wange bamuyita gundi abeera Gindi njagala oluyimba mitwalo 10 n'egi. Emitwalo 10 byonna byonna n'oduyimba. Mitwalo 10 oli yambula feeling ye. Kati musajja mugagga era manya ajja kyogerako bwana abandabye ng'ayogera ku muntu we era kati ali naye era family eyo manyi nti ne mu concert ejja kubeeramu nti nga bwe yabinyumiza nembiteeka ku lupapula n'enkola ki nti naye buli kyowandiika omuyimbi waliwo n'omukyala edda yatuga naye munaakomyawo abakazi oyina Nasanga oyina Sandra oyina Linda buli luyimba lwonna lwewayimba nga abamu bamanyi bituufu kubanga kati abalabi waliwo bye batamanyi. Waliwo video gye nakoze ya Evelyn nga ndi kamotoka akatunda embaawo naye kati bali mukola oda za mbaawo kundeetera mbaawo. Ibra tebatukubidde buba abantu bamanyi kati ndina ekibanda ky'embaawo olw'okuba balabye mu video embaawo nga nina ekibanda ky'embaawo baba bamanyi bituufu bava tulage ne ku simu okwo kweziri embaawo nina embaawo zange wano ziri eno muzikime. So ebimu bate biri direct kuffe. Kati akayimba oli miisi wali kuki? Nali mpaana mukyala wange Street Irene. Yali mu video. Asi yalimu. Asi ate si buli luyimba nti olina muteeka nyimba za love nyingi n'amukomyawo emirundi emeka. Honorable, njagala otubuulire mu nnyimba za laavu zino z'oyimba abantu bano b'oteekamu oba simatuka otya kuba osanga nga muli basereebu n'amanya mulina g'amaanyi. Omuwala ng'oyo gyavudde okumuteeka mu luyimba lwe akulaba mu kyanjawulo. Olw'okuba nti akulaba mu kyanjawulo ate najja n'asangamu obuzibu empaana gye mubawaana kuba olina ku lirikisi ezimu kuzibayimbaga nti ontambulira bulungi bambi olike munye fesi eringa ya bebi kiteekewa kikyana ekito nsula ntudde. Kakati mbuuza abantu abo bikomaawo okuuma otya ekintu ekyo kubanga omwana oyo njagala ayina akayimba kaakamu aga nti ontambulira bulungi bambi olike munye fesi eringa ya bebi kiteekewa gwe kyana ekito sula ntudde bambi wondekawo sirya akabina kanyenye kola. Kakati mbuuza akola atya okuleka abakazi abo kuba bo baba bamwagala kiriza obagaana. Kati nze akugamba ndi musajja mukulu ndi mu system ate nkuze mbalaba obeera eno ng'omuntu ayagala bwagazi genda mukwatako mu ngalo kati gwaleeta okuteeka mu video akikola atyo beewala. Sakozi kanjogere ku kintu ky'abakyala abalaba show betuyimbira njogere ne ku bawala betukola nabo video. Mulaba abantu abo betukola nabo video ajja ng'ayagala bwagazi kukola video mumusasule bwebe ina we mutuusize ekole ki nga tayina na kintu kirala nno kyakwagaza
era najja ne mumaliriza ne bamulaga kola kino producer n'amulaga kino n'akola n'agenda. Njagala mbagambe ne ku bakazi edda baalaba ffe twafunako ekizibu. Nina ebizibu bye nalinda byeko mu music ebyali binkanze obulamu bwange ekimu nakifuna ng'oyingira ejjinja wano bayitawo batya ng'oyingira ddala embikko. Kati embikko waliwo omuwala yali mulungi nnyo biseera ebyo, omuwala mulungi ndowooza no ndowooza ng'abantu bwe babeera eyo nga waliwo omuwala ku kyalo ng'ayagala nnyo oluyimba era nali nnyimba luyimba lw'oli miss olwo. Kati omuwala n'ajja ku stage abaala bajja ku stage oluusi nga banyweddemu n'abanga ampeekinga bw'ati ku ttama nga byalwali kusaaga nga bwe mbiraba babikola baba talina kyayagala talina kyategeeza naye najja n'akikola. Omusajja n'alinnya ku stage n'amukuba eriiso ne livaamu. Yes, eriiso ne liviiramu ddala n'alyabya. Era nakati bwe tuddayo bwe tukolerawo mba bwe tugenda okukola mpula nessi wadde kuba baamuta n'abeera ali kati mukyala mukulu era bambi yeekaka n'ajja ku stage n'eriiso eryo eryava era bw'abajja enduulu yonna nga bamulengera ajja. Era bakiraba nti bwe mba nina ssente zonna ze nina nzikola ki nzimuwa era nabagamba nti simumanyi temundowoolezanga kirala naye ekimpeesa ssente zino nti baamukolera ekintu ku bwereere nga talina kyakoze mbirongo mulimu ebintu twaliko eyiganga bayitawo Wamuna. Bwe twatuuka ku show omuvubuka najja n'atugamba nti njagala kuyingira kulaba luyimba lwa Evelyn. Tumugamba tujja kuyita kabamale kusolooza abasasudde. N'akomawo ne bamugamba genda, kati bwe yakomawo mulala ne bamugobera ddala. Tuba tuli ne Feibe Nassolo ku stage tuyimba oluyimba olwo tugenda okulaba akaveera kawamatuka waggulu keekuba ku stage empitambi neeyiika ku stage. Twebuuza Feibe Nassolo empitambi neeyiika ku stage konna. Oyo Ibra yaliwo, Irene yaliwo, stage kawo n'agwa wali. Ne tudduka ku stage okumala essaawa 2 ne bagenda basirikale ne banoonya omuvubuka ne bamukwata ne bamuleeta okunaaza stage kiro ssaawa nga 5 ne bamuwa essaawa namba anaaze stage. Ne bamubuuza obadde kinabagamba neegayiridde abasajja bano ne mbabuulira ekizibu kyange nti siina ssente bampa oluyimba lutya ne bagaana naye nga kye yatusasulamu obuuza nga Feibe. Kati honorable nga ngende wanamba emu ndali abalungi naye appetite yagaana gweyagala yani Nasanga yali yani Nasanga oluyimba twalukola nali ntegeka na studio yange tuli Edia Woyo era olwo ekiroboozi kye namwe ekiri nga ntereereza studio. Omukyala yali mu luyimba olwo biseera ebyo yali muwala kati mukyala mukulu. In fact n'erinnya lye sirimanyi. Mwali mu Uganda? Nina gwe nalaba mu America. Oba gyali eyo? Namusanga Boston eyo. Owe Boston mulala. Owa Boston mulala yali mu video ki? Yali mu video ya mulala si yange ya mulala nange namusanga owe Boston. Nakulaba bamukolako ne interview. Oyo nze nali sibeera nkola. Naye nasanga Medimusi owabukidde yamundeetera ku scene ne tukola video n'amuteeka mu motoka n'amuzaayo nga n'erinnya lye sirimanyi. Nasanga bamuleeta buleesi ne bamuwa ekyokukola tuzanye bwe tuti papa n'agenda. Embazi ze tulina okimanyi zibadde nkyamu. Nasanga kati honorable honorable waliwo olumu ennyimba abayimbize muyimba naye ng'ennyimba ezo okusinziira w'oluwulira
nga luvudde muntu kugumba oyina oluyimba lwoyima nti ayi mukama tokibeeriswaza bangi nnyo olivawo oyize embeera z'abantu kakati kubanga oyina kawaiteeka mulaga nti oligimulisa abantu bo olivawo oyize ensi n'ekyo kisa ky'okola ogenda kyevuma olulimba lwali luva ku mutima okusinza we nalindula baani abo baani be wali oyogerako mu luyimba olwo waliwo eyali abuzizza sente zange ng'ojjako ziye miliyoni 5 leka kide muntu kumune kino suppose leka nekino akigatte kati ziri 5 zaali zimaze obwata tezinakubula zaali zibuze okay kati nekino akide okubuuza waliwo tewaliwo omuntu waliwo bamuguddemu twakutegedde waliwo ennyimba onalibo lwoyimba nakamba maisa namamaga kimeresita kisiya kyabuuzizza nga byoyimba bituufu ya mweziri waliwo ezabamya Irene nga wamuyizako entuufu waliwo kano ke yagamba naye abasajja kiki temukomya bwenzi ani yakawandiika yali agamba abasajja naye nga ani yakawandiika yali tagamba ani yakawandiika kyeŋŋamba kyetugamba akayimba kasiriba nako honorable yali agamba ate yatagamba nze ng'agamba abasajja abalala soka okiriyalinga ekya oluyimba ono lwayogeddeko olw'okugumba olwo walina gwe wali obanja mwami mawa sente ze oba sente zo mugyewo mawandyoke enjogere sente ezabula eza Eagles ndowooza nambemu kyali kitya ekintu nze kyenjijukira obulungi kuba emboozi eno nze nagifunako kodda naye oli eyali asasula yagamba Honorable bwati namugamba sebo nga Honorable ayibiddemu ali ku mmotoka aga sebo sente nziwadde ono namugamba muwe namukwasa ng'ono alaba zaali miliyoni ezo kati mu bwangu obwo ono amagukamu kati ni bwati mawagenda otuuka waali okuva nga wali na wali mita nga 3 mawukwata mu nsawo bwati agiye sente naga ye sente zirazeewo Honorable nagamba tekisoboka nga tewali nsiko wate namugamba tekisoboka laga banjaze namugamba azigudde laga sitegedde namugamba awantu watali wadde omuddo lagamba nange sitegedde wasende zifuuka wadde nsiko mawa yagamba azimwadde badingo mani yagamba n'abasajja basaana kusiba owuti omuntu sente ataziraba yali ekyo buli Honorable ekintu kyali kitawama nga bw'owulira nnamba emu bwakugambye sente zaali zaki sente zaali za kusasula kifo gaba beach okay mwami mawa omwana nandaga nzimuwe ntiye ziri 5 ntiye wano naawo okay n'azimuwa mwami mawa agenda okutuuka wendi sente nga mu nsawo tezirimu ng'agamba zirazeewa yagamba tamanyi naye omusango nga tegunaggwa kunoonyereza tetugwogerako nnyo mwali ku biiki tewali nsikaawo wali nga ku mmotoka eyo yaseetula ebigere 2 nga teziriwo anenze bambuli ekituufu kyali kitadde bangamba Honorable nga amaze okuwaayo ssente kati mwami mawuluda ayina omugenda amaze okuwokingaawo oba mwasere mu kuyisinganya wano twanza kusoni yali mu kkubo noziteka mu toyi yeggaba eje baziwanika toyi basente mwana mu kuyisinga kati ye Honorable yakyuka mu bwati ng'omanye endongo tebakasasula ono kanene ngali ate ow'obutebe kati Honorable mu kukyuka mu bwati mwase n'aziwa ono kibola baamukebera kaya desije oli n'agenda sente n'azikweka mu toyi yeggabe waggulu gye yaziteeka era bayaza mwami mawa tera de sirinje embozi yanyumira omanyi omusajja ono tetaga mwegere omanyi embozi kati embozi mu kunyumira nti eyawa mawa sente yagamba tekisoboka omuntu gwe mbadde sente n'akyuka bwati mu bwangu obwo kitazibula ziti nti mawa n'agamba amazima akatono okufiira mu kitooke kya gonja n'awanika emikono mu nkebere nga teziriwo bakebera waliwo eyagaya n'endagaano bakebera mawa bagaya babiri ekyali kya family endagaano omu yeyagigaaya oli yagamba kansomemu n'agikuba ettama n'agigaaya bamunyiga embanga omanyi tusooka kyamawandowooza tulyoke tugende mu nsonga za Eagles ekyamawa
bagenda omukebera mu dakiika emu nga 5 zibuze. Yali amubanja honorable omusajja yali akubanja. Anedda nange sikakasa nti Mawa yazitwala. Kuba Mawa yennyini yaŋŋamba nti zibuze. Ate nze Mawa engeri gye nali mwagala buli lunaku. Pozi yali manager wo. Yali manager wange era mmanyi zaabula. Era mmanyi Mawa teyatwalako ssente zaabula. Kati mmanyi kimu nti zaakola ki? Yali akubanja. Sente zabulirawa mukulu. Wewozeeko. Omanyi munzijuliza akayimba k'abasudde. Yayimba akayimba naga nti oli anyumya emboozi n'agifaananya eyaliwo. Kaakati munyumiza ng'ate ffe abaaliwo ababiri olwedde weetuli naye nambemu eyadde anyumya nga ali kayimba k'abasudde abifaananya eyaliwo naye nga teyaliwo. Ekituufu kyali kitya? Naye nga ekituufu omanyi nga nsooka okutegeeza abantu bannange nti mikwano gyange gino ab'emboozi kati zizeeko nabo wano olwaleero ewa mukama wange Geoffrey Rutaya. Era kambasabire nabo babe nga bajja kusobola okubeera ne bakama baabwe babeere nabo ebbanga lyonna erigenda mu myaka 30 ng'olina omuntu. Ekintu ekyo nno tekiba kyangu. Kati kino ekya ssente Mami Rutaya oyo tuli ku Sheraton nga tuli ku Sheraton ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri egenda kuba Valentine's Day. Tugenda kubeera awo Mami Rutaya obuyimba bwe bwonna bwajavudde yonna nga gy'oyimba obuyimba bwe walayo limisi bwani wonna tugenda kukola ki? Tugenda kubeerawo. Naye ekintu kya ssente kyetaaga abantu bakitegere bulungi. Omanyi Mami Rutaya yanjagala nnyo. Era Mami Rutaya bwe bana banyumizaako yansasulirako ku million 5. Ebiseera zaali zasse nnyingi nnyo nga nina mwana wa bindi eyo muto Masaka eyo naye nga bagenda kunsalira emyaka ndooza nga 2. Nga 2 nga bagenda gansalira. Ne Mami Rutaya n'agamba Mawa tebagenda mutwala. Wali omukozi eky'omwana. Anti kyamala y'emboozi. Ewantu eyo temugendayo. Kuba Mawa family gye yagendamu agimanyi nti nene nnyo. Yali akozeyo biki? Bijagambye nti yazza emisango naye family yali nene nnyo nga Mawa okumunoona wano baamunonesa emmundu. Mmeka zaali mmeka? Emmundu nga 7. Nga 7 ng'emmotoka zeevuba. Naye banonye Mawa Kampala. Kyentegedde ku Mawa mu myaka gye yali nga Vairota. Yali mu gundi steki za Vairota. Kakati ekya ssente kino kyembaddeko mbadde nti Mami Rutaya n'ansasulira ssente bilioni 5. Ebiseera ebyo baali bagenda musalira emyaka 11. Ne Mami Rutaya n'akintaasa era gy'oba olaba olw'olumu nze ekyentegedde kyayogera kubadde ki nambe mutamukiri. Omanyi Sakozi nze mwami Mawono mulabidde ebbanga naye nali neebuuza mu mutima gwange ate ne Eagles ngirabidde ebbanga. Omanyi nze yandeeta mu Eagles yali bamuyitanga Abe, bano bamuyitanga Abe Kipapula. Naye nze yali Abe boy wange nga mukiwanyi woyo w'express avana kunkubirako kati. Naye Mawono bulijjo neebuuza natandika okukolagana naye nga naye omusajja nga voola nnyo, omusajja n'avoola abantu bw'atyo yakulira wa nga neebuuza era nayagala nga nnyo nentukira mwami Misaaki oyo nangamba mwami Mawa oyo mulungi ng'omuli walako nesiteegera bulungi nensooka nendaaza nentukirira ku Haruna ne mubuuzo waye mwami Mawa ali atya. Kati olwaleero we mbadde ku interview ya Honorable Rutaya nga ne Misaaki kwali nga ne Mawa kwali ku place wentegedde okuvoola gye kwava Mawono yawangala nnyo ne Rutaya bavoozi balungi nesivoola kempulidde kali akagamba nti gwe jangu otesera amazzi wano. Kati ate nze omanyi nga nnabe wange wagambye omedda nga nze kyalonda firimu ku Zaayi kati nze naguzanga muze Isimakola firimu era nze eyayita mu Eagles nze Isima omumanyi mwami Mawa
era yasooka okunguza Eagles enankuwadde yajunguza no ze milioni nga 10 n'ensolo ze mitwala nga nyingi endongo yayenda kifaananyi kya Lutaya yekka kya Semakula yekka nga Cement kyula kigula bonna kaakati mwami Mawoyo nze lumu yangobawo ku mulyango awo gokalenda nango nambuuza bayingirira bwerere kanagenda kwaketera kwemuga nemo aji mawono ngavvola nyina ngate kali mawo yabakoze iki lumu yagerawo ku radio nabako bapana kanya namugamba ompulidde ku radio kyekukoze zagatu amma naye n'ebiseera ebyo era ebyo bya myaka kakati mbadde magamba nti mwami Lutaya mbadde nkulaga kiri kye yankolera kakati mwami Lutaya abantu bamanya nti anjagala nnyo batandika n'okuwaayiriza bwe bamanya nti anjagala nnyo nibaga nti kati omusajja teyampa sente ye n'amanya nti bwenaga ndi mawa yazitutte oyo terina kyagenda mumukola teyampa sente kankubuuzeyo ekibuuzo tebakuwa sente mu kukyuka wano ogende ewa mwami Lutaya wali otwalayo ki kiki wali otwalayo era watuukayo n'ogamba zibuze kyekyali kibuze omusajja bamuwasa ne tebamuwasa nedda bayinza okuba baazimwa n'azibaddiza bawasasula olaba baba bagamye omusajja agamba zimpe njamulaba n'azimuddiza ate wano abanyaba batuwuliriza tuli wano ne Honorable Geoffrey Lutaya ono yali manager we mwami Mawa era nga tubagamba nti ku Sheraton nga 14 February si Valentine esebo kigenda beera nga kitokota si kisaanikire ku mitwalo emeka mitwalo 15 tebo ya mitwalo ya milioni 3 tebo ya 3 tickets zino ordinary temuna ordinary za 15 za mitwalo 15 all right so tuli wano tunyumyamu emboozi Kasavu Kanyama Mawa muwulidde Mawa engeri gye nyakula ssente ensonga bwatyo bazakikola waliwo omulala eyagaayo endagaano wa Eagles mayinja kyali kitya ate ekyamayinja kyali kitya temuwayiriza musajja kakati sakozi wa Honorable njagala amanye nti omuntu amubikira yazinga tiyaziika buziisi waliwo musajja amuyita Towakana nga muguza omukulu nadde mayinja Eagles emiliyoni 8 Towakana oyo abeera kayibwe ng'aleetako emiliyoni zaali 3 nga Towakana agenda akuba ekipande kya Eagles kyonna ekawayo okuva review kati mayinja oba yali avaawa n'alaba ekipande n'akubira Towakana nze tiyangubira nakukubira bulooka n'akubira Towakana direct n'amugamba ate watimbye Eagles yonna Towakana n'amugamba egye nagula n'amugamba jangu kalenda oleete receipt gye wakola ki gye nakuwa kati Towakana atuuka ankubira tugende wa mukulu mayinja amugamba nga Towakana abuuza mayinja kyogamba gogole miliyoni 8 n'amuganze ndi supermarket ndikolebo wasanga ngula sente bweziti sono kutunda miliyoni 2 nakuguza mayinja yekka siguza nko golden band Eagles Towakana nga muganda endagaano yino twali kalenda wango ofuna woti Towakana naje endagaano mayinja najibaka mukamwa namugo obujulizi buliwa ebyekamba Honorable naliwo era nze nali bulooka towayiza Devcom lati nga Towakana solo kumukubira ate bavude mukubira Towakana Honorable njaba olunaku lwairo wa kinene ne doli era ita ko yava Duncan nga yagoberera nnyo kinene abeera London yafuna akatabo olunaku mutuuze we London olunaku lwairo lwa kinene ne doli kati era Towakana yaza kugula ninga walina muguza doli yalina muguzo bani oba kinene agwa mu ngatto z'amayinja kuba nje osaga sene njagenda nazo n'agenda naye nze kyenenya ku Towakana kiri kimu toyinza kunyega musajja mukulu mba nga omwana omuta eddaga twamukola twamutya oba nga mwamunyiga mba muwanze daga mwamunyiga yamukwata wamma yamukwata emikono ng'agiteeka mu kamwa kati ng'omanyi omuntu ng'ayirenya nga tumutya n'amaana abuuza obujulizi buliwa
nga kituufu endagano tekola ki endagano agigaliza bajja bagulako omusango. Kino kigenda kati kantwale wa honorable. Kati honorable mu bintu byetwogeddemu wano eno mu mbozi zaffe. Kuli ekyamawe eky'emiliyoni 5, kuli ekyamuganda Fuga endagaano. Embeera eyo kuba ngende watuukako mu kibiina nga gwe boss. Waliwo osimako kayogedde ngero wagamba. Muwulirize nnyo ebigambo byange. Kati embeera eyo mwagihandolinganga mutya? Nga gwe eyokumira lisiiti y'abantu ng'abamize lisiiti bamuwadde ssente tazituusa zibulidde mu kkubo. Kati embeera ng'eyo nga gwe yali omukulembeze mu Eagles y'ebiseera ebyo mwagikwatanga mutya okulaba nti mwasigalangawo mwenna? Eagles yalina ebintu muyinza okuba muwuliddeko ebyo naye ate twalina ebirungi bingi. Omuwendo gw'ebirungi gugatta ebibi gujjawo ebibi ebitono. bwe kiri naye wakiwulira kubanga saakiwulira Mayinja yali tagaaya nnyo risiiti. yali tagaaya nnyo yali tagaaya risiiti. Tebawulyanga kiwulire baakirabanga. Ayina nekyayogedde agaye Mayinja yali tagaaya nnyo risiiti Yali naye nga agaaya era kanooza buli wabeerawo ebaluse nga teteekeddwa nga bayita Mayinja. Wawulidde honorable ng'agamba nti ne bakuŋŋaanya ekibuya abantu abalina ssente ne babaggyako ssente ate ne babatuma endagaano basasule omanyi abaali ekibuya yeffe. wabona lebo kyali kijja ekintu ekyo bwe twali tumalawo omusango twagenda ekibuye nga tulina omusango gw'ebyuma gwe baali batuwaabira gwe baali batutaddeko ebbanja eddene. Bayungula no baloya bangi nnyo era mwalimu n'oyo Lord Mayor Elias Lukwago balala bangi naye nga oyo Elias Lukwago yabagambanga kimu nti mukakkane nabo abaana bajja kubasasula. Naye bwe twatuuka nga kiganye twagenda ekibuye ne tuyita abavubuka abatunda enkoko nnyaanya biki nga bakuŋŋaanya obukadde bwa ssente ne tubawaamu ennaku naye nga oli bw'avaayo tumugamba kyama tobuulira bali ntuguziza ennaku kale oli n'asirika n'ennaku ze kumbe kyenkana omwaka tugutunda kukola ki gugwawo nga tutunda ennaku ezo tusobole okumalawo ebbanja. Kati tutuuka ekiseera tulina okukola ennaku z'abantu zisembedde ne ŋŋamba tubayite nina kye ŋŋenda okutereeza ne tubayita buli omu ojja okakasa nti twakuguza ojja n'endagaano mpya buli omu asangawo munne ojja n'original. Tugenda okutuuka wali nga wakutte wati kalenda ekutte ne mbagamba owandiika erinnya lyo n'endagaano yo linnya lyo n'endagaano yo bagenda okulengera endagaano nziyuza nzimalawo. ezayulika ezo naziyuza bwe tewagaaya naziyuza zonna nenzifuula muyonga. Obwongo bukuwadde babukuwa butya nti bano abantu bwe mbayita endagaano n'enziyuza bamazeewo obujulizi. Ekyo mba nkimanyi nti kati obujulizi buba babunoonya ku ndagaano ebadde egamba ki. Awo wampa obudde kubanga bwe twatuuka bagenda ku poliisi bagenda ku poliisi ne batuyita ne mbagamba nze kaziyuza nze nkola ki nze ŋŋenda. Bwe twatuuka ku poliisi ne bambuuza endagaano onaagamba abadde abanja ennaku 2 abanja Mityana ne Kawempe konze kituufu. Onaagamba abadde abanja Lunda nalwo konze kituufu. Ne bambuuza bwe banga bituufu endagaano oyuzizza zaaki. Ne mbagamba endagaano zibaddeko date ezikontradictinga nga kabanga kano tesobola kukolawo muwendo gwaki gwa nnaku ezo zonna. Ne mbagamba twatunda mu Christmas emirundi 2 ate Christmas mwaka ebirawo etya. Kati wano mututabaganye bakkiriza omwaka ole Christmas eno omulala akole ki. Osi n'ababuuza ekyo mukiraba mutya. Bonna ne bakikkiriza ne tubakyusa abadde akola luno ne tumwongerayo emyezi 4 kwegamba ne wabanga tewakyali buzibu era bonna ne tubakolera era bakyali mikwano gyaffe. Bakyali mikwano gyaffe. Kati abo bakadogo mikwano gyaffe ddala kubanga bwe nali ndi mulimu gwa Lucky Dube olw'okuba banneesiga ku kiri kye nayuza endagaano tinakkiriza ne mbakolera nga sikyalina ndagaano.
bampa n'emmotoka zaabwe n'enzitunda ku luno nga bazimpadde buwe. Ne bazimpa nga nnoonya ssente. Ne bampa ssente nti Honorable, ekintu kya taxi kino kyajja kitya? Bagamba mwatandika ani nannyini Eagles? Ani yatandika Eagles omutuufu? Saagala kugamba nti nze nagitandika. Njagala kugamba nti twagitandika. Naye nali ki? Wali ki? Lwaki kugamba nti nali ki? Nti twali ffenna tukola wa mugenzi Katolu Bwama. Twagendayo nga Gibros. Mujjukira Misach kyabagambye nti ekibiina mwe twali ekya Gibros twagenda okulaba nga bakiyita Geoffrey Brothers and Sisters nga kitegeeza kyani? Kya Geoffrey. Kati ekibiina ekyo kye twagenda nakyo ewa Katolu Bwama. Bwe tugenda omugenzi Katolu Bwama twagenda na kibiina era ne show zaasooka twazikola tulinga Gibros. Katolu Bwama yali yakubadda. Baali bo babeera ku Bat Valley bazanya emizannyo naye ne twali tetulina byuma kukuba live nga twagala kukubira ku byuma byabwe. Ne tugenda Gibros nekubirawo show zaffe zaali nnungi baatutendeka bulungi. Ne tufuna abantu engeri ekizimbe ekyali kiri bize ng'abantu babaagala ne tufuna abantu n'abaabwe baffe twali audience yaffe nnyo ne twanyumisa nnyo. Kati bwe twakolawo ebbanga ne batugamba batunda obulungi Gibros tuziggyeyo baana ezigamba Gibros tuteekeyo za Diamond Production mufune abantu n'abaagala okulaba ffe bajje bakole ki babalabe Gibros bweva mu system. Baana yawanukayo eyaffe ne waddayo ndala nti bwe bambuuza bannange nti olabye otya nga tulabanga ne bagamba ffe kye tufa kuyimba ku byuma bino ebyerinnya terina gye bikola ki gye litutwala tukkirize tuyimbe. Twatula meeting yali ya Monday ne tukkiriza ne bagamba nti ne Lutaya takinaako buzibu erinnya liveeyo liri tuwanikeyo. Baana bagisibanga ku ssomero okwo ennene ne bajjayo baana eyo ennene eriko Gibros ne bateekako Diamond Production. Bwetyo bwe kyavaawo kaakati bwe tukola ne tukola ndowooza waliwo abawa omugenzi Kato omukwano gwaffe bambi kama mumuzemirembe baamuwa amagezi nti tosobola kubanga oli boosi wa kintu ekyo naye nga kyajja ne boosi omuki omulala either omweliminatinga mu system oba mukakkanyize ddala. Tali tuli awo lumu bambi omugenzi ng'atuyita ng'atugamba nti okuva leero wano tewakyaliwo mukulu. Bwe mbadde mugamba nti bano be baboosi biki mwenna mwenkana n'abo abaana abazina. Baana ki bayogerako abo? Baalimu abaana abo ba Rachel baani baali baana bato. Waliwo Rachel abeera Washington. Baali baana bangi. Titokyali boosi. N'agamba okuva kati mwenna mwenkana. Mwenkana omusaala Rachel gw'ofuna n'ono bw'afuna n'omulala. Kakati bwe yamaliza ne mugamba empanika omukono. Waliwo n'omukulembeze omulala awo yaliwo. Era yandaba nti ngenda kwogera ebitanyuma n'agamba tukuwadde eddakiika emu. Ne mugamba temmala. N'agamba eri emu ne mugamba kankozese kitundu. Ne mugamba nti kama wange kati bwe gaba amagye leero gakuwambye kubanga okoze ensobi. Kuba mukama waffe baali bamuwadde amagezi amakyamu. Ne mugamba okoze ensobi. Kati n'aŋŋamba nti fuluma yambuka amadaala oyambuke ofulume. Ne mugamba ngenda kufuluma naawo n'omulala n'akangula ku ddoboozi ti Lutaya fuluma. Ne bagamba bafuluma ne Lutaya mwambuke naye ku madaala aga Bat Valley abasigala naffe mukole ki musigale. Ne mbagamba nti aba bonna banoogenda basigaza olwaleero tewali asobola kungobera kubanga babatya. Naye enkya togenda kulabako n'omu nga bw'obalaba bonna abasigaddeyo ng'obalina enkya tolinaako naki n'omu. Entambula n'engenda nova mu meeting engenda bwentyo bwe navaayo era ekiro bannange bonna bajja wensula nga kuli kanani
kwajja Misaki yajja, Sekamate yajja, Mayinja yajja, Genzi Maiso yajja, bonna ne baddukayo bonna bajja ne baŋŋamba tuzzaako ki, ne mbagamba kibadde kitumenya byuma naye nze ndi ready okugula ebyuma bino, ngenda ku sacrificinga kamunye yange taxi tugende tugule ebyuma nti okakasa nti kati ffe naye tukubira omusajja abeera awo mutabani wa ani oyo bamuyita Mukasa Muzeeyi yali yamuwa taxi yange. Abasiraamu bawo ku Kyebusaabala. Honorable wali wakwata mudda ebiseera ebyo ng'olinamu ne ka taxi kirege ebyo nedda wamma kaakati n'agamba kati ne bagamba nti mumanyi nti tusooke tugende ku Berabbera ewabeera ebyuma tumale kubuuza omukazi alinga omukyala munene mweru atuula katebe wawo mukyala alabika bulungi Berabbera tukigendawo twagenda ffenna tiimu ne tugenda ne tubironda n'obironda nga tetunaba nakugira taxi kati ne mbagamba taxi eyo ekola ku Lwentebe tuyimirire tugirinde tugiyimirize ne tuyimirira ku kkubo moto taxi nga teyitawo nga buli mwazijja nga ngimanyi UAL 842 era emmotoka yokka gye nali nkutte naaba ng'ejja zituyitako tuba tuli awo oluvannyuma lw'essaawa nga nnamba nga Mukasa wuuno ajja alonda aba ne Mukasa ne tumugoba n'agiyimiriza ne mugamba abantu baveemu n'agamba mmala kubatuusa ne mugamba togenda batuusa ne mugamba Mukasa njagala motoka yange ndi abantu basasudde ndi baddize ssente bayiwe ne bambuuze ye yoyo omwana gyayagiti ye ne mugamba Mukasa wano tevaawo ne ssente zonna zimukoze zibawe n'azibawa. Waliwo omwami bamuyita Umaru Small Body mwali awo muganda wange ye lutaaya naye mwamukazaako eryo erinnya abeera awo ne muyita ne mugamba givuge ne mugamba Mukasa gwe genda ne tugivuga ne tugitwala ku Berabbera ne ngipaakinga awo ne mugamba omukyala taxi yino tuwamu byuma ki etulonde n'agamba naye yiyo nti ye leeta ebiwandiiko byonna byonna nga buli kimu natambudde nakyo ne mugamba nze natambudde nga ngenda kutunda taxi n'agamba muleete omuntu agigule nze mumpe eki mpe ssente saali mubi ne mugamba Umaru genda oleete omuntu agule emmotoka naye wano tekola ki ne paakinga wennyini ebyuma tubipanze tukkaanyiza n'omukazi byonna ebyuma bye twagala tubiina kakati bwe baagenda Umaru n'agenda aleeta omusajja oyo baamuyitanga Mayongoolo lyerinnya lye lyensiririe Buswaddirabye omusajja Mayongoolo n'ajja ne ssente ne tuziramulira awo n'azituwa ne tuzisasula omukazi ne tutandika Eagles Production ng'oliko nani Misaki Mayinja Fred Maiso Seka Sekamate banani ne Seruga Fred Seruga ye squad yayingira ensiko abalwana ba 5 star general ya 6 star general kali mukaaga agenozi mukaaga abalwana kuba esasa erisooka era ne show ze twali twatimba nga gwe yadumira yes ne show ze twali twatunda nga za Diamond Production ze twali twatimba era twazikola wiiki eyo yennyini tegamba tetwayimiriramu twagenda ne tukola nti twali system twatugimanyi twali twagezaako kukola kuba twakalubirirwamuko mu mirimu gyaffe nti kati olwamwe yatusindika okugenda okukola olwokuba abantu abamu baali bakyalina feeling nti nze mbadde owa Gibros tebaasooka kukyambala nti turipootinga wa Katolu Bwama baali bakyajjukira nga nze nja kuwa ekyokulabirako bwe twali twakatandika okukola show yaffe
twagikola embalala eyo bwe twagikola embalala twatuuka ne tubanga batusinza okukola naye tebatufacilitatinga nnyo omugenzi Kato yali ayagala nnyo okutuyigiriza okulwa okupambana mugende nga bino tebinabaawo ebyokutawuka kutabuka nga mugende muyiye naye bwe twatuuka embalala nga tetulina na ssente za drive naye nga Sserugga yali ku drive yabawa yali alina abaana bwe tugenda abatunda tips ne Mariam kwaliko oluyimba bamugamba balina ennyimba ye nga bazimba ne Mariam Ndagire kati nga bazitambuza nga alinamu akasente Mariam Ndagire nga ali wa John Segawa oba abayi yali ku Bat Valley naye kati Sserugga bwe yatundanga teepu ezo nga yabeeramu n'akasente lumu atuwa sente za drive tutuuka mu show sente zitubula bwe zaatubula teyatubanja yalinnya bulinnya n'ajjeeka bwe nali nsula ne pick up ne bawamba ebintu byange ebintu byammwe nga byali nga bya kibuli oyo kanso mukwano gwange gy'omubuuzi teyalinda namu kwegamba yalaba sheetusaze yadduka buddusi tunoonya omusajja ng'ali Kampala ngenda okutuuka eka ng'obuntu yabuwambyemu dda erinnya Eagles lijja litya eryo erinnya Mayinja yaliyiya Ronald Mayinja yaliyiya kubanga mweyita ki by then kubanga muvudde wa Kato show zaali zikyaliko Diamond Production ekyo ekigambo Mayinja akireetera lya ntonde tuleeta amannya nga 10 lyeri lyaleeta lyanyumiza nti kati Sserugga babitwala bwe twadda ne tumuyitanga n'okuseka tuseka kuba ffe twali ba Luganda ne tumugamba kino ekintu si kya lutaaya byaffe ne tuddamu ne tukolagana bulungi nnyo teyabizza naye twaseka busesi ng'abooluganda kale nga tumanyi nti ng'eyo gye twali tuli ngati munnaffe abadde atidde sente ze olusi zize biki tetwabitwala nnyo so twalwana nnyo okugyawo ekigambo gundi kifuuke ffenna. Mayinja ongambe nti Mayinja yagira yaleeta erinnya naye Mayinja wano mubaakuba emmundu yaliko nnyo mwakwatagana mutya okubondinga kuno temwali ba Luganda kati Mayinja twamulabira mu studio ng'ayimba oluyimba ne tuddamu omulaba ku Pride ng'ayimba babayitanga ba Univox Mirrors ne tumulaba ye ne tumwagala nnyo ate nze Mayinja lwe yasooka okundaba nga nnyimba ye nga tamanyi nti nange mutegeera yali atudde tuli tuyimba ku Riverside bwe nayimba nalina munnange gwe nnyimba naye n'alinnya ku siteegi ne bamufuwa ssente nnyingi nnyo ne bamufuwa n'essaati nga kyokka twakatandika tewali n'omu ategedde nti obaye kati naye Mayinja oyo ng'alinamu obwongo obulabira ewala n'ava mbalabi n'alinnya ku stage kwe tuli ng'ayagala kwogera nange ekyo oluyimba lwe twayimbiranga ku CD kali mu kuggwaako kateepu n'ajja nange munda gye twambalira omulabi bwe yajja n'aŋŋamba nti ono munno takulimba tamanyi kuyimba ebyo bye bakoze alimba bipanze bupanzi ono tamanyi nga ne gwayogerako ali wali munnange saagala n'amugamba ono wamaggwe ono takumalamu nedda sitali ku baffe bano be twajja nabo mulala ali ku bibye bambi saagala kumukosa n'agamba ono munno n'amukwata nako ono munno tamanyi kuyimba ono tamanyi kuyimba byo byebukoze alimba ng'ayogeza busungu bungi wamaggwe omanyi okuyimba n'akwata obusente n'abumpa kale nange bwe baavaamu sho bwe yaggwa ne mutumya ne mugamba siggwa abadde ayimba ku Pride yenze ne tutandika okukwataganira ddala era bwe twatandika okuyimba Misaki n'aŋŋamba nti oyo tuleete Mayinja oyo kuba nze ne Misaki twali wamu ebbanga ddene nga tusula wamu nga kale nga twabeera wamu nnyo sijja kulimba ne Misaki nga tusula mu nju emu twawula room naye nga Mayinja ate nga ye ali wala ate Seka nga ye akola ki Sekamatte oyo embeera za Sekamatte zaali bwe ziti
ye muntu ali awo Sakamate mugezi bwe mba mwogera wano mwe abantu abamulaba wali nga mulabanga ng'omuntu wa chati watwabiranga mu meeting Sakamate yaleetanga ebirowoozo bingi ebizimba ekibiina kyaffe ng'ate ava mu family nnene y'amaanyi ng'ajjayokko n'abantu abalina bye bamanyi mu art Bansubuga Masanda balina muganda we Jole ng'abaleeta ne babakubi batuyigiriza so ffe twali tumanyi omugaso gwe munene okusinga abalabi bo kye bakola kye balaba. Naye yali tayimba nnyo. Sakamate yali tayimba nnyo naye nga kye yali akola ate yali alina kintu kimu ng'alina favor ng'abantu bamwagala. Bwana Seruga. Seruga yali ayimba ne Seruga ya concentratinga nnyo yalaba talent nene mu kusaasira n'amuwa obudde n'amuwandikira ennyimba ezaamuwanika kale ye teyalwana nnyo. Yali manager wa kusaasira. Tewali nga wedda nti manager wa gundi naye yamusikautinga ati simply yali mukyala we. Kati omukulu ono abeeyunga kati. Ani Mawa? Mawa kuva ddala ne we twakola Eagles nga mukwano gwange. Yali mukwano gwange. Ne muleeta nga buli we tugenda ntambula naye. Ate lukyati y'omu parking. Eriwa. Eyo gireke. Wali yayogere. Napozi njala ojeyunga moti. Njala mbawe ekifaananyi ekirungi erimu mukama wange ono era bannange nze bampita Kabugu Haruna. Anasajja kano keegonza. Linda ko. Ayo obuzibu mwina. Ayina kyayogera nga tuli ku kisaawe. Nti nze Okay. bampita Kabugu Haruna ge manya gange amatuufu. Erinnya lyo. Naye mwami Lutaaya yantuma Mawa. Bwe yali mutumba. Mwami Lutaaya ono gwe tutudde naye wano yantuma Mawa. N'agamba ekyo ky'okoze Mawa erinnya ne likala era kati eryolaba abantu amala simanyi gomanyi naye nze ffe twogera reality. Wano sikunyisa. Ati mpulira oli abuuza. Kakati wano bwe tuba tuzze wano ewa Geoffrey. Geoffrey yalinanga lwaki yakutuma eri? Geoffrey yakimanyi naye Geoffrey yalina amanya ge yatumanga abantu era gundi agambye Kakofiira n'atuma Gibike kubanga wano tuzze ndowooza kulaga kifaananyi si byakukola ki si byakonjera yajja atutuma amanya n'atuma Kakofiira oyo n'ampita Mawa Gibike ye Seruga gundi ye Kakofiira Misachi najja ngatuma amanya kati ye Majimoto ye Majimoto kati ye yamanyi lwaki yatutumanga yalagira enkuba ye yamanyi lwaki yatutumanga amanya ago kubanga ne Ronald Mayinja ayina erinnya lyamutuuma Lule ono ffe tulina erinnya lye tweyita ne Lule oyo wampaka lasti era ffe mwami Lutaayo yakola ki yali mutuuma so yalina ensonga ye naye ate ekirungi nti amanya ago gatutambulirako era abantu bakola ki bagategeera naye nabeeranga nayo theatre awo mwami Lutaaya nabeera mukwano gwange era nga wagambye bbanga ddene nnyo kati ekyavaamu naŋŋamba alabika oli musajja mugezigezi jangu tutukole ffenna tandika okutegeka shows zaffe tutegekanga bwe ntyo bwe nnyingira okubanga ndi mukwano gwa Lutaaya nenfuukira ddala mukwano gwabwe era nazzanga emisango mingi nnyo naye ng'abagamba oyo mumuleke ng'omuntu ozza omusango muli mu guruupu kati waliwo omwami omu bamuyita Katongole manager bano be bamumanyi n'oli ate obumanyi yajja n'agamba naye omuvubuka oyo gw'olese alabika yalina ssente zatutte ku mulyango ko Lutaaya n'amugamba oba yali Lutaaya n'amugamba gwe muleke kasita abba zaffe adde gwe nze nkulaga kifaananyi oli nga bali bawaayira nga bamanyi jatwala anti bano bambi tebamanyi babeera mu nseko naye wano tuli ku serious kubanga tulina show yaffe tulina show yaffe nga 24 nga 14 tulina ensi ekimanyi twagala kulaga gye nvudde kubanga emyaka 3 mwami Lutaaya gyakugambye
bwe mulamwa yeso acho tukumenyera amenyera eyo yokka gye tukola ki gye tuvudde ekyo kituufu ky'oyogera kituufu lwakuba nti kale mwami honorable ekituufu byonna abikolera mwami mawa nange mpanga dikoni yakabanga naye ekintu kimu kyotaakola era kyamulumya omutwe ebbanga lyonna twamulinyisa nnyonyi era twali ku kisaawe bakantu katambula nnyo agamba Sakozi oninyisiza ennyonyi lutaja ataninyisa simanyi oba wakigolo kigenderedde oba naye byonna tubimalira naye nze ndi bwe nti sookirenge ekikola lebo nze njogera wano teri muntu ayagala kutambula n'abantu bange nga nze naye Ibro lyali awo n'omwaka guno yali alina okutambula nange ku nnyonyi guno nze nsaba kintu kimu passport gwempa passport tulinye ennyonyi kubanga ate kati Ibro ennyonyi zayinza okulinnya ziyinza n'omutama kati omukulu yali talina passport otawulidde naye alina enkadde saagiraba ebiseera byobyo ebiseera ebyo ebyokulinya ennyonyi nze kyensuubira kubanga basenga abo nabalaba nga batwala era Eagles bwe yalinnya wali abatasooka kulinnya bakiseera ebyo ndooza baatwalanga nnyo abantu abalina omugaso naddala ogenda kukuba bivuga bankinga nnyimba be baatwalanga nga teberiiko bino nti ate kakati ono simanyi maneja wange nga tutawe yagambye nti edda tebyaliko ki ekyo kyali tukyogera boogezi ate era ng'omuntu mukwano gwo era abasinga omusajja yayogera ebigambo omanyi olwo omusajja omu yaŋŋamba nti buli bw'otuuka emmaaso ga mukama we ebigambo bisobola okukubula nekiwamwogerako nekikola ki ekibula bwe twogera ku kigambo ky'okulinya ennyonyi nga tugende gye twali tulaga muganda we yakiddamu emirundi emeka era wona lemonoza ekintu ekyo wakiraba nnyo yankuba omusumaali wakiraba nga kitambula bw'amala obutatama sawa zino tuli ku pano ate ya defending ensonga gye yakola ki nagaba ebiseera abantu balaga kati batambulanga naye nga luli yayimira mu kamera emirundi emeka esatu n'agamba Faluku kino ky'okoze okoze ekintu ekirungi ekisinga osinze ne Honorable Geoffrey Lutaaya ebbanga lino wanga ne Honorable emyaka 2 n'okusoba teyanninyisaako wadde ku nnyonyi yawali eri ku Ero Beach enfu naye bwe tutuuse wano olulimi lukyuse naye lwakuba nze era ekya Ero Beach lwakuba nti nze era Sakozi manyi mawonzi empanganya ekituufu kiri nti mu bantu bonna mawani w'abanyu awannyo bambi Honorable Lutaaya ekitiibwa nze naye tuba tunywe mu mbeera yonna awannyo Honorable nene passport emeno nga tugera okujja vulali lutalo era yanoonya nnoonye passport wano okugifuna tebanga nako nayo Ibra ku mulundi guno Ibra muleke omanyi Ibra ku mulundi guno oba twagala oba tutwagala omwaka guno mukama atuwa obuyinza atuwa obulamu nedda nina okutambulako naye nebe kiribanga kineetaagisa kusiiba ku internal affairs Ibra passport nga bw'omanyi passport zifunamu delays naye nja kulemera ku passport ye n'okutambula kati tusaba mawa yeetonde kigambo ekintu kya Lutaaya baba mu makifuna mu naye saakyogera nti nkyogera nga mutima mubi lwakuba ate neetono ekyesaayogera nga nkyogedde bubi nakyogera nga mukuba lwali kubanga oyo ffe twekubanga olwali kupadda tewandinyisa nnyonyi kati nkikoze eki njirinnye ekyali kya lwali naye kubanga era twasingana nga ye takikoze teyakikuliriza kubanga kubadde ebbanga lyemaze naye alina ebintu byatakuliriza nnyo era ensonga lwaki olaba tyasobodde okuwangaala n'abantu n'emikwano naffe nga tukyali naye ebbanga alina ebintu byatakuliriza nnyo so lwaba nti bano abantu abamu abalabi baagala okukikuliriza naye nga Lutaaya nzibu bwetyo bwe mumanyi era sisuubira nti kyamunyiga naye bwe kiba nga kyamunyiga nsobola okwetonda naye kyemmanyi tekyamunyigaamuliddeeko mukama wange ekigabo kiba kyamunyiga nsaba okumwetondera naye nze nakyogera bwekafaayo akati
olama wayetonda kakati ngenda kukubuulira kirabanga konze mawayi muntu gwogamba nti ono tomukalabiraga nti agenda kukola ki kakati nze omanyi mwami Lutayo nanyumyako kko naye namanya lwaki mawa bamuyita mawa ate yaganya kyogera mawa yaleetanga nnyo ebintu mu Eagles ebintu ebyo yaleetanga olumu ng'aleeta ebintu eby'amakulu nga amannya agamu ag'ebivuluvulu biki kati mwami Lutayo ngaga kati nno kino kyokoze ekyo mawa era mawa erinnya lerimukwata libaga olw'ebintu bye yali ahanga oli wagamba nti nno mawa mugezi okulya kati ebintu ebyo yaleetanga ebintu ebyo yaleetanga nyalabawa ebintu ebyo yaleetanga nga omwami mawa oyo amuga ate kati kino kyoleese munywanyi ekyo mawa ate kino kyoleese erinnya mawa nerikola ki nerimukwatira ddala kati nze nali nebuuza lwaki ye kabuga aluna ate ye mawa naye nkimanyi okuva ku soosi kakati onalebo nze nyina ekintu ekibadde kinnumya omutwe ebbanga lyonna era nga njagala kyebuuza wabula nakibuuza mwana alimu okukinnyonnyola mu Eagles nga mutegeka ekivulu mwayinanga bajeti y'omulogo w'enkuba era nga bamitwalo obwo bajjangako 15 omulogo oyo yalagawa ani yali aloga bamuyina kyali kitaawo nale njagala okugamba nti abantu betwali nabo mu Eagles buli omu n'omulimu gwe kansooke nkugambe saalaba kukko mu show yange ng'aliwo omulogo w'enkuba azze era waliwo n'enkuba yatukubira Masindi yatukubira ennaku 2 nga tusoloozezza abantu era tetwabayimbira naye nga baŋŋamba nti nanyiziza omulogo w'enkuba neŋŋana omuwaseera ne batugamba nti kati abantu engeri gye basasudde ne batayimbirwa mubayimbire enkya kasa temuna we mulaga n'enkya temula bwe nnyimba nti nange gw'olaba ebidongo byansalidde Masindi enkuba yatukuba ennaku mmeka neŋŋamba nja kunoonya amafuta agatuzaayo sigatta mulogo ku Katonda wange saalabako misaaki ng'aleese mulogo ku ng'atabula saalabako mayinja ng'atabula nalabako omulogo w'enkuba ekamuli buwenge kivulu ekyo twali twakitunda bwe twakiguza ng'agamba nti wano tulina omulogo w'enkuba era Ibro yali nali naye mulogo w'enkuba bwajja enkuba n'esiba nga baakamutuusa nno bwe bati omulogo w'enkuba ne bamutwala akola ebintu bye oba mu lusuku eyowa enkuba yawa amatula eyo omusajja nga erimu n'omuyaga bwetige omusajja n'ebintu bye yali tuba yabisuula wa kati nembuuza kati omulogo yogo baadde balese nemubuuza naye gwe oli muki tibandeese kuloga nkuba ne mugamba ogimaze ne ngamba mubirabye bwe muswadde omusajja era show yafuna abantu batono nnyo ng'ekwetu baalinga batugulako show balina omusajja gwe bajja ekiboga Ibro omusajja oba muyitaani akasajja ako ng'ate tolina bwogamba w'ekiboga ne basenkindu oba baani abo nga tolina bwogamba muntu gw'oguzizza kivulu nti ate omugaana ekatemba we gwakola ki neffe kuva dda nga tukkiriza gwe weebuuze abantu abo kuba nti twalinze Seruga Semakula Mayinja nga ffenna tekuliko anywa mwenge twabanga tugumanyi nti omwenge si mubi naye mu ntandikwa twakiteesaako ti abantu abajja nga banywa omwenge baba bannyuse okujja mu bivulu byaffe ate ffe ekiro tuba tukola ki tukola kati omwenge tubalekere bali ababa bannyuse nga bakola misana ffe abakola ekiro tugute kati onalebo biki Eagles bye bajoogerako naye nga mmwe mwabiraba naye nga si bituufu naye nga mu public byaliyo Eagles zino tebajoogerangako nnyo kuba tetwalina competition ebintu ebyo bitera kuva mu competition naye twali tukompitinga naye
Tetwakompitingako na Muzeeyi Ssebatta. Zaali generations bbiri ezeyawulidde ddala nga tulina ne audience ya njawulo. Bajja bagamba nti mulogo naye kwe kuba akayimba eri baddoga ani yabireeta ekyo emboozi bagyogera naku teyali nti byali lugambo. Oli yakyogera ku radio ku super. Njogerera ddala ekintu ekiri ku record nti waliwo manager yaliko manager we yabyogerera ku radio. Yaliko manager we ate n'abeera ne manager waffe. N'akyogera ku radio. Tebyali nti byali bya lugambo. Wabula oli yabyogera ku radio ng'abyogera bw'atyo ku radio nti kwe byatambulira naye tetwalina nnyo. Naye baatugambanga era abantu nga bw'omanyi abaagala okubawula temuyimbanga ne Ssebatta, temuyimbanga ne gundi. Naye twagenda okulaba tutandika okuyimba nabo nga tetulina buzibu tukola ki. Era yakikiriyalinga n'agamba yavaayo n'agamba nti nze naleeta okugamba Ssebatta nti mulogo. In fact yakiddamu naye nga Ssebatta tiyali mulogo. Nze nali nyala mwawukanya naki n'abali obutasemberera abaana bali kubawa magezi. Yavaayo n'akola ki n'akyogerera ku mpewo naye nga tebaali bayimbi nti abayimbi bayigozi tebayogerangako nti gundi mulogo. Banga namala nabo siwulyanga yagamba nti gundi muki mulogo. Naye bana abategeka ebivulu be babeera n'ensonga ezo era nnamba emu gye yagambye nti kubanga abayimbi tebategekanga bivulu edda nga babeerawo omutegesi. Kati omutegesi nga yalina onoonya ebipande bw'anoonya ebipande n'ateekawo n'ow'enkuba n'agamba waliyo n'aloga omusajja eyo. Naye nga ye omuyimbi nga eimu ye ebeera mukola ki mu kuyimba. Kati ebisinga bye baayogeranga ku bayimbi nga bateekawo embeera eyo sibayo oba yali ekutuuseeko gundi oyo akuloga. Kati gwe naawe bw'oba okikkiririzaamu n'oyawukana naki naye n'otamwesembereza nga tebaali bayimbi. Nze mumanyi nze ndi mutegesi wa bivulu. Kati Honorable nyinza obutamuwakanya ye nga ye ayinza okuba ti yagendera ku byamalogo naye ate Honorable yatukisa nga ategeka endongo kuba tukisa naye nga ategeka abalogo tubakozesa mu nkuba tubakozesa mu nkuba era nze waliwo mutaga fayo oyo bwe nalabuka nti Katemba ali anzibye yansaba 11 yangamba kyomanya yino njikutte mmenya ne mu bugambe ki nangamba enkuba kyenkola njikutte mu lubuga ngemuli mu kifuba nangamba katwadde bali nangamba ono bujja mpunzika buwunzi siraga fa yanyo manager wa Budumulas nengamba buli jatuwunzika nga 11 ajibe neze ole bwali omusajja ali kasese eyo ayina okugulu kuli ku mulema bwati nze nkoze kasese awo ndoze emirundi ejuwera niyo omusajja oli buli lwajja nga tomulabye enkuba kuba tabusi era atwale mutwale biri n'ekitundu naye kati tukiveeko Honorable ine ekigambo kyoyogedde sitegedde oba okireese otya njakola abalabi kutegeeza abalabi b'emboozi mu Katonda gye muwangaala ngenda kuza omwezi 14 tugenda kubeera ku Sheraton ne Honorable Jufule Lutaaya naye nfunyemu ate okutya obadde amanyi byotunyumiza otubuulira bituufu kumba ate wawandiise lugerero tutambulirako olaba ogambye nti wayima watayina ku ekintu ekinennyamiza nfunye okutya tewota bino bino byotunyumiza yemugambandiise biwandiisi okikusimattuse kyekituufu mawegamuwayiriza nti obeera kiyitiddemu kubanga mu mboozi kizze kitya tubadde nakyo mawa mwesiga nti si musajja wangu mawa si musajja mulibekwezo otamanyi bwezuza ze manyisize kubanga mama Irene agamba ki madamu wange wali awo muzee mufuna oti omwana oyo muzee yali awo dangani manyi mu bulamu bw'ensi eno manyi waliwo omusajja omu yagamba nti olinayo mukwano gwo akyentegere kiri ekintu kimu nti Honorable bwa mukwano gwo ne bwakusanga olina byotwala otwala $5 era agamba teyazitutte okitegeera kati mukyo
ekyo ngenda kisooka nkikwebaliza ekyokubanga mukwano gwo aba mukwano gwo mukwano gwange aba mukwano otegeeza ki anti alina ekintu kyagambye enkwe omusajja otayanga nkyategeeza era bampolereza mawa ku nkwe zaalina naye ng'otulaba bwe tudde wano ffenna ab'emboozi obalaba nga bwe tuli wano ate agamba azira kali mukwatagane mami owulidde bawoleza mawa kali mukyo mpozi nikyo gy'okungamba enkwazi yize bukulu omanyi waliwo ebintu by'oyiga obukulu bakali manye ekintu kimu kale ebintu bino buli muntu alina engeri gy'abitwalamu naye kyemmanyi nti omuntu ayinza kubeera mubi ku bantu bonna omuntu omu bayita ababi oba omubi wabeera waata agamba nti omusajja omulungi simulabanga kubanga ne gwe bayita omulungi abalala wabeera wagamba nti tombuulira musajja oyo olumu kituuka mu mbeera eyo naye Honorable Lutaaya njagala nnyo tutangaazaamu kubanga we mpulira nga muwa obujulizi ng'oyogera ku Irene buli omu ndaba yajjanga muyimbi abayimbi bammwe gwe gwali omuze gwammwe ogwo guliwa Serugga omukyala gwayina yajjanga muyimbi owuwe yajjanga muyimbi ogenda okuwulira abaalunda abamu bajjanga bayimbi ogenda okuwulira Sekyewa yajjanga muyimbi ogenda okuwulira Nakayi yesimanyi kakati owamayinja naye nawulyako ku sitooli eyo Aisha bo bajjanga bawagizi kumulaba gaba naye nga mayinja yabayisa okuva ennajanankumbi okiwulira eyo sitooli engimanyi bulungi eya Aisha kati mbuuza bwe gwali omuze gwammwe buli ajja mu Eagles kyekibwe kyali ekyo wenda kyenyagala nange okubuuza naye nga mulemedde kuwenko wamwolereza nnyo n'osuka olaba ne sente ziyakutwalirako mu distance akati era wagambye tokakasa nti yazira tukakasa naye ekyembadde mbuuza wano we mwalwanga mu rehearsals chemistry we yagiranga obayigiriza nti noti bagikuba bati namwe noti mugikubira ddala kati kankubuulire wano tuli ku source ambabuulire ekintu kino Daasi ekintu kino enzija gye kijjamu nti teweewuunyanga abantu abakola mu telecom mu telecom companies n'osanga nga obalaba mu mbaga batera kugamba nti ono human resource ate gwayagala akola mu finance nti abantu ababeera awamu ebiseera ebingi connection eba kwegamba intimacy esukka n'otuuka okubanga omuntu ng'alabika bulungi ate naawe omwagala omulaba waali ng'ate ogenda kuvaawo ogenda onoonye mu katale owulidde omulungi omulina kati nze nina omuntu omulungi nga bw'olaba mukyawa kati nandibadde ngenda ate mu wino nange nalina omulungi ng'atandi kumpi chansi nali njirina yajja atya mu Eagles yeyunga atya amusanga awamuze Katolubwama yali nga dansi wa Katolubwama yali dansa kati eno nimukwasa Serugga omuyigiriza okumuyigiriza okuyimba Serugga yasinga okuimprovinga vocal ability yani kati wano oluyimba lwe bagamba olwa buno obubaka bwabo abayambye abantu ne babeefuulira ekisa kirungi nnyo nnyo naye abatajjukira bakikutamya twalabako omuntu nga yeetaaga kuyimbako buyimbi luyimba ng'olabira ddala nga twamulaba twali naye talinga ku kyebusaabalawo nga abantu bayambye bwe yafunamu akatono bw'ati nga batuuka n'okuba nti bambusa endabirwamu abaalinga mu kampuni ye be yasembeza bafune ssente bayambusanga endabirwamu nga bamusanze mu kkubo kagamba ezo stories gye ziri. So Honorable tuli kumpi kumaliriza ki ekyabaawula ekyatwawula mu Eagles production nze nyinza okugamba nti ekisooka twali tukuze twatandika okuyimba nga tuli bulenzi era nga Mr. Kiwagambye nti omulenzi omwana wa senior 3 atandika okuyimba omusuubiramu nnyo nnyo talina nnyo obuvunaanyizibwa talina ki
ne mugenda okugamba nti waliwo ennaku 10 ze mumala ebbadi musobola naye twatuuka ekiseera wano nga tukuze tubeddewo emyaka 18 tuli wamu abatandika tuli fekka mu kazigo katulina bakyala n'abaana ng'osobola n'okwosa n'otagenda ku sho olw'ebizibu byawaka nga puroguramu yo tekyasobola kufugibwa abantu balala nti twatuuka ekiseera byonna ebyaliwo twali twenyiza ne tukola ki naye nga n'okuba twali tuluddewo twali tutuuse ng'ekintu tugeze mu kutya mwe tukola ki mwe tuli nga tulina ekintu kirina okwabika oba twagala oba tetukola ki tetwagala ndi mwali mukala okunyizaganya naye ng'okunyiza bwe nagambye nti omuntu ne bwakunyiza atya oteeka okuteekawo kaakasenge mujjukira ebirungi bye yali akoze ki bwe yali otuuseeko ng'oli naye kuba tulina ebintu bingi ffe bye byatutuukako fedda twali tuyimba Mayinja yali superstar temugamba nti Mayinja obwa star bufunye kati was a superstar yes ne tutandika ekibiina nga tutambula ku luyimba lwasinze oba so olwo nedda necklace si Kereya oluyimba ffe baatuyitanga Bamayinja bajja yes andi bw'oba okola nange nze ndi nti gamba kintu nga bwe kiri ffe baagambanga nti Bamayinja bakola ki bajja ne tutambula nga luyimba lwe tukuba ku drive Kereya njagala nnyo erinnya lyo nga lwe luyimba lwe tulanga eyo tutuuka eyo mwankole bayita batya entuŋŋamu Bamayinja waliwo eyamunyiiza Mayinja n'ava mu kibiina tugenda okutuuka nga tetukyamulaba tukebera mu ruumu ye nga simulabamu jjukira odiyensi yonna ezeeyimba Kereya njagala nnyo erinnya lyo musibiddeko ye yes he was a superstar tutuuse tulinda sheetaani tetumulaba ate tetwategedde kyenne bagamba kati bwe nakubira mukyala we ekiro naŋŋamba nti ali wano mukyala we naŋŋamba waali kaakati kati ne mmanya superstar waffe taliiwo ng'omukazi agamba ate yaŋŋamba nti waali ali wano waali yavuddeyo n'engoye ze bye kibyonna atubiina wali ne ŋŋamba abantu nze mundeke nja kusembangayo okuyimba naye nja kusookanga kunnyonnyola abantu takola ki taliiwo namubikiranga nti afiiriddwa kojjaawe afiiriddwa sengaawe kwegamba nga simubogerako ng'omunafu nti taliiwo bimala ng'ateekawo ekintu waliwo abaali bamunyiiziza naye nateekangawo ekintu ekisobola okugamba abantu nti obambi abadde tasobola kukola ki era wemmanyi amaanyi gange we gaali ennyo we neemanyi nti wano nakola nnyo bwe twakola sho ne tuzimala waliwo bannaffe abamu abaatukugamba nti naye nga tetulabye buzibu nga takola ki naye ze bwe twadde e Kampala najja nendaba Bitex oyo ne mugamba mperekerewo Amayinja twalina she Nateete enateete awo nga tetumulanze naye nga mpulira w'amaanyi omuntu wadde agenda w'amaanyi natuuka ewuwe nga yaguze edda n'ebyuma ne t-shirt oba yali etumye nedda baaliwo abaamunyiza ate si bayimbi baali bategesi nga bamutamye nga abategesi balina engeri gye bamuyisaamu amaaso natuuka ewuwe nentuula naye ne mugamba omanyi mukwano gwange tukyakwetaaga tolaba ntukoze ennaku zonna ne tuzimalayo tewali buzibu bwe tufunye neggwe twetaaga Mayinja ono ow'omu maaso byokyalimu bye twetaaga ng'aguze ebyuma naŋŋamba laba ebyuma byange ne mugamba ebyuma bino byonna bw'obiraba ngenda kgenda nabyo ngenda kuyiiya mu kibiina tukoze ssente zaabyo era nadda nabyo okuvaayo nabitika waliwo omuvubuka bamuyita Wire oba ayita Mayinja kojja ne bamuyita n'amugamba ebyuma Geoffrey abitwala
yanzikiririzangamu nnyo ng'era gye mugamba kyonna bakimanyi simulimba ne mugamba ebyuma bigenda kusasulwa ngenda nabyo namulekera t-shirt zokka ebyuma nadda nabyo era ebyuma ne tubikola ki ne tubikozesa ne byongera amaanyi mu bandi kati ye ng'atidde akomawo atya mu bantu bali ng'akimanyi baganda baffe banyiivu naye kati lwe tushoboye tuuka eyenateete ne ngenda ne mukima ne mugamba omanyi genda ffenna paka stage tojja genda wamatuka mbantu oyimba okole ki yayita mu bantu najja kuba nagamba abaana mukuba olimbala amayina ngenda duyimba kumbe waali n'ayingira mbantu kizimbe kyonna nekigwa eddala audience n'esaanuuka ng'abagudde eddalu kegamba nga kiri too much nnyo yali alina ekintu twali tumwetaaga kwegamba nga waliwo ebintu bye sakkirizanga kuleka bulesi ntyo nalwananga nnyo ekintu ekituufu kisigale nga kituufu ne ngamba ono wadde yagenze nga tumwetaaga era bwe twamuzza ennyimba ze yakuba ne tutambulirako mpitirivu ekintu ky'okugabana ennaku enkulu kino mwakitandika mutya kyatandika kiti ekyo simanyi 25 so papa yakuba simanyi n'agenda n'asaba Christmas mugimumma kyatandika kitya idea manje ne wakiwulirako nti ennaku enkulu saakiwuliza ekyo twali tuzigabana bayiza twazigabana ng'ate abamu zaalinga zitunyigiriza naye olw'okuba nti bwabanga mu nnaku ze mbadde mutambula mulimu lumu olukunyigiriza oba bbiri ng'okireka tetwakkirizanga nnyo kutambula na emotions nti gundi bw'aba akola Christmas nze nakolanga Easter nga naye Easter nakolako Easter bbiri nga nzikola mu bigambo ng'enkuba etonnya ne ŋŋamba nti oluusi Katonda ayina ensonga soke tutambuze system nga bwekola ki bweri nejjukira okola Easter naye nga muno yakoze Christmas yafunye Easter enkuba biseera bya Easter biseera bya Easter emirundi egisinga enkuba ekola ki etonnya tetwalina buzibu bw'ebyo obuzibu bwe twalina kyenikugambye nti twali tutuuse ndowooza nga tukuze bannanga omuntu omukulu wali omanaginga ng'atambula kati oyo naaba ng'alina abaana bana mu maaso tugenda mujji kumuleeta mutuuza mwami Mbawa ono omuwala wange time yali etuuse ya Eagles okwawukana oba Eagles twali tugyetaaga okubanga ekyasamba time yo okusinziira abawagizi baali bataagyetaaga bali abalabi kyova olaba nakati mwami Lutaaya bw'akola sho oba Ssemakula bavaayo ne bakola ki ne bajja ne balaba naye nga mwami Lutaaya bw'agambye nti bo ng'abantu batuuka ekiseera omuntu olwokulu olusinga obuvunaanyizibwa bukususa nga twenyiiza nnyo nga benyiiza nnyo ate n'ebigendera olumu byawukana nga n'okufuna ssente bafunye nga waliwo n'abantu abamu oluusi abayingidde ate mu mbeera gye tutagagendayo kubanga katugendayo nga olaba balina gye bali oluusi oli bamuyise kyankwanzi tagenda kubeera ku sho ate yalina okukola ki yalina oluyimba so ndowooza ekiseera kyakituuse manyi nze nzikiriza nnyo mu Katonda wadde sisaala nnyo oluusi Katonda yakola ebintu Katonda yateekateeka olunaku n'agamba nti ng'ennaku z'omwezi 21 oba 22 emboozi mu kati balitula ne mwami Lutaaya ewaabwe mu maka ewuwe mu maka ne boogera ku nsonga ya ekyokuvaawo kwa Eagles tekyakosa industry nga gw'olaba because endongo ya band music eno abantu bagamba nti band music yaseerera endongo ekyokuvaawo Eagles kyali kigambo naye abantu ba Eagles baasigalawo abayimbi kati ekigambo ekyo lwaki abantu nokikabira tebakikabira nnyo olw'okuba balaba Misa akyayimba balaba Lutaaya ayimba Manje ayimba Aruna ayimba singa twava ekigambo ekyavawo ne tutayimba kyali kijustifyinga nti abantu
bajja kumisinga ne kati kye bandimisinze ngenda kukibawanga 14 balabe n'abayimbi abalanga bayimbye nti ekiri kyokka ekigambo kibanga bw'ogamba nti Afrigo teriiwo naye Matovu ne Juanita bayimba ekigambo oba okijjeewo naye ennyimba bazimba so tekina kyekyakosa tekina Sakozi mpozi ku kyokuva kwa Eagles nze ndowooza ffe ng'abalabi twali tukyakyetaaga nnyo ng'erinnya ng'abayimbi twali twetaaga abayimbi ategeeza combination eyo kwegamba nti wewaleetanga Eagles wafunanga kyoyagala okufuna mu buli ngeri ekita kyasobola kuddamu bakuŋŋanya nga bwe baali omulundi ogumu gwe wakiteeberezaako nga Misa akyayimba Mayinja ayimba Serugga kwali Catherine kwali Mami Irene kwali kuliko Lutaya kuliko n'abalabo n'abagendera nkoba Molini baani bonna wakiteeberezaako naye ekintu ekikulu nze kye naba mu Eagles kino ekyokwawukana kwabwe kyendabawo ekyali ekikulu ennyo mwami mwakyayinza otulekerayo ne mwami Lutaya baali bagaggawadde abasinga obungi abaali ku top kati nga tewakyali asobola kuwuliriza mateeka kubanga amateeka g'ekibiina gabaamu olumu okunyigiriza ate ku muntu atali bulungi nnyo Eagles ndowooza yalina obwenkanya Eagles kyekibiina ekyaliwo ekyalina obwenkanya kyenkana olumu ku buli muyimbi yali ayimbiramu nawaabanga si director naye ng'asobola okugaggawalira waali okitegeera naaba nga agaggawalira waali nga si director talinaamu na lunaku naye ng'agaggawalira waali nga muyimbi wa Eagles abasajja bano kakati olw'okuba nti baagaggawala yateekawo obwenkanya obwo bw'okugabanagabana mu ngeri y'okufuna ne bagaggawala baatuuka time nga tebakyafugwa nekyenjagala okulaga nambeemu kyenjagala okulaga nti bw'okkiriza nti wali osobola okulaba Misa kyo osobola okulaba kusaasira Maureen, Irene, Lutaya, Stacia, Haruna, Mayinja ogenda kubasasuza ki awo ku ddakiika eno kuba tufuuse basajja bakulu tugenze wano tugambye wajjudde tugambye kale wajjudde tugenze wajjudde tufunye miliyoni zaffe 10 tuli abayimbi ab'amaanyi 14 kitegeeza ogenda kutuwa emitwalo 5 twatambuliranga mu Kamunyeruli oba mu Costa kati buli omajja n'emmotoka ye ne manager we n'omwana amukwata ebifaananyi n'omuwala wa make-up olwo kusaasira ayingira baali tukuze kati honorable kyenjagala mpozi nze kinsumbuwa mwakola mutya okumakinga buli omu ng'alina erinnya kuba otunuulira groups ze tulina right now Big Talent simanyi Firebase simanyi Gagamero osangayo ng'omu yalina ki ati ogambye group eno yali bandi ne bandi weeziri nga si bonna balina amanya tunulira Eagles amanya agali mu Eagles bonna bayimiridde honorable nze kyenjagala ekyo mwakimakinga bitya nti kusaasira ayimiridde gwe oyimiridde kankubuulire bw'ogamba nti kusaasira ayimiridde ani ayimiridde yabanga effort ya bantu bangi mbadde nja kuwako ekintu ekyokulabirako nti bwe baleeta muntu kati nga kugereze nga kusaasira Serugga bwe yaleeta oluyimba biseera ebyo tewaaliwo nnyo ssente zipangisa bakubi babivuga natwala bakubi ba Eagles okuba ezo Sweet One I Love You natwala bakubi ba Eagles tugende nze natwala kusaasira twagenda ku boda eno ne tugenda okurekodinga oluyimba olwo olwamufuulo ow'amaanyi tewaliwo omukubi nti bapangisa abantu mu studio bano bennyini Musoke n'akwata beesi gundi simu n'akwata keyboard ne tugenda ne tutuula mu studio nkagamba twakiwanga ekintu kya nti bwe maawe nabanga ndi mu studio ewaayawe nga sinajjayo nnyimba ng'olina okulabayo Mayinja ajjawulira oluyimba lw'okoze olina okulaba Misa ki najja nawulana ndi bajja bagamba otosobola kufulumya statement bweti bino nani yakubye kino tuleete kwega oluyimba twalubeerangako omuntu agenda okuleeta omuntu agenda okuleeta oluyimba nga ffe twategedde dda nti eyo hit era olya omala okufulumya ono ne mugamba ŋŋenda kukuggyawo oli gwe mubadde ava okufuna hit ne mugamba kati nange nkuleetera
olino mumufulumya mu studio ale n'akomawo aproducinga ate amuleetera okompitinga naye olina sigo nsimira gwe n'oleeta oli Miss oli n'awanula ne Kiresi bw'omala okuba luno ate nga tuddeyo mu studio n'agenda okukuvuganya ne mubeera eyo ng'omugamba luno luteekwa okugyawo luno oluyimba lwo n'omukyala nawe n'omuwandiikira akayimba awo nga hit kati nga bwe tuwandikiranga Irene muwandikira love y'okuvuganya mayinja yateekamu ebyo ekyokusirika nkikola lwa kweguya naye tekimbaza butategeera nti nga si gwe kwemalirira nti ekintu kikyo tabye bingi nga nsirika mba nkola nifa tonsuula nabe statement ze nali nyimbye nga nkyamu kati emisagi n'agendayo dduulize wa tabula n'agamba sooka ojje tukyuse kino ebintu tosobola kubiyimba bwoti kikyuse tukiyimbe bwe tuti nti kwegamba oluyimba lwafulumanga nga lwabangi. Alright. Ndowooza tetugenda njagala tuwumbewumbe n'eshooyo eya 14 yeah. That is 14th Feb. Valentine's Day. Ndabye solida gye mulina abayimbi mmwe abasookawo mulina like mweyagala mwesupportinga ekintu kino ekyokweyagaliza tosobola kigamba bugambi na muntu namumwa nti akiyige buyizi ng'olugero bw'oba tokiina ku mutima oba tokirina oba okiina oba okina that is all. Press conference olaba abayimbi banno nga bazze bandibadde bangi nnyo lwakuba programu yaffe yali yabatono. So Shane eri kuki era yaddi eno sho typically mukwano saagala na balimba nti waliwo gwe ngenda okubuulirira guno olunaku lwabaagana lwakweraga mapenzi tekuliiko kuyombera mu luyimba luyomba tekuli luno olunaku lwakujja kwejjako stress n'emikwano gyo ne mamawo ne bakwegamba ssanyu lunaku lwa ssanyu lunaku lwonna kiro ky'oku Valentine's ennaku 14 ogwokubiri ku Sheraton mujje tugenda kubayimbira mujja kukiwulira. Sente meka okuyingira zijja kuba emitwalo 15 ettebe egenda kuba ya mitwalo ya million 3 tiketi zigenda kufuluma zijja kubeera ku passport zijja kubeera ku Parker Last zijja kubeera ku Judy Color Solutions possibly enkya. So ndowooza bweti olina tuli kukyasho kati tuli kukyasho nze nyina ensonga sakozi gye njagala okuwa lwaki abantu nsaabagaba Geoffrey Rutaaya ensonga emu kuzo okuba nti ye muyimbi abadde asoose okuba nga aleeta abayimbi abalala abayimba music omu naye wekanga nti mwitaso ya sakozi abayimbi abalala omuntu ayimba music we bafaanaga bakkiriza kumusemberera naye nze Honorable munzikiza nti abadde agezezzaako okuleeta abantu abo baalaba nti bayimba good music muli nyinza obutamalayo bangi naye abale ba Eagles badde nga mujja mukiraba so kati nze nja kusaba bonna bagende bamuwagire. Nyinawo ekintu kimu waliwo omukwano gwange Mitanda yagulako salaama awo yali agenda kuzimbawo maka Honorable nambuuza gwazimba amakookola mulimu ki sonyo nabadde akijjukira n'azimbawo ebbaala namugamba nti onteekawo ebbaala ejja kulaba restaurant so nti wetutandika okuwa ebyokulabirako Honorable Geoffrey Rutaaya lwaki mujja okumuwagira tuyinza okusulawo naye nja kusanga mu lunaku 14 mugende ku Sheraton Hotel tumuwagire ffenna. Alright. Ebigambo bye tebijja kuba bingi naye nga mulabi w'emboozi mukati nyumirwa nnyo band music era nze wemba ntambula nga ndi ku lugendo ebiseera ebisinga ntera okuteekamu na stop y'omukulu Geoffrey Rutaaya. Namu obuyimba obunyumira oli Miss Nassanga omukwano gw'ewala buyimba bungi so ne bwe nandibadde siri wa mawulire lwaki kibadde kinga kataba kujja munda omanyi waliwo kibayita good music nga tuvudde ku music ono gwe bagamba pulo jayo okitegeera kati buli muntu yenna waali anyumira music nkakasa nti nga 14 ng'olina omwagalwawo ekirabo kiwandiwadde omwagalwawo omwaka guno agutandika olina muntu amushoya Honorable Geoffrey Rutaaya n'anyumira music n'atuula nga tebamugamba nti pulo so Honorable nja kwebaza okubanga okumya omutindo ng'oyimba music kayimba kampeereza okubanga okumya omutindo ng'abantu bawadde music omulungi asonze nga abantu nga 14
tusinkane ku Sheraton. All right. Yeah. Nze nja kusaba baganda bange mwenna banga Geoffrey Lutayo n'omumanyi abasambi b'omupiira abali eyo beyajja akwatako ffenna twekuŋŋaanye tugende ne bakyala baffe nammwe abasobola ekikulu mba njogera ate n'oyogereramu nammwe abasobola bakyala baffe nkugamba buli muntu ali eyo mwami Geoffrey Lutayo ono kikwata ku ffe kati njogera nga ffe balutayo be yakwatako kubanga abandaba eyo ku intaneti mujjukire nti Lutayo ono di product ye oluvannyuma n'engenda mikono gya Sakozi. Nsaba abantu bonna mwenna abasambi b'omupiira abatambudde ne Lutaya mwenna bahonorable mwenna tugende ennaku z'omwezi 14 tuwagire Geoffrey Lutaya. Njagala okukubira omulanga mukwano gwange bamita Ibrahim Sembatya. Oyo mmanyi era ngenda vaana okukubira essimu abeera mu America musajja waffe ono omumanyi bulungi wali mu industry agenda kukola artist oguleyo ticket ne Sisika agule Sisika sijja mukubira mulanga naye nina abantu bemmanyi yes waliwo omukwano gwange we Dubai in fact kwali kuno naye njagala agule tickets oba agule meza Geoffrey agenda kukola ki agenda bamita Bashir Dubai Geoffrey amanyi bulungi natambulanga naye era ngenda kwasimagwa agule emeza Ibrahim Sembatya mwami gwakwatiranga video Sekamata alina nze Sakozi nga tumaliriza Sekamata nabadde naye wayi asenda zina nga tumaliriza ebyo byangu mu America bizibu kumula gwe nga tumaliriza wano nze mpozi abantu bonna benkubirizo genda okulaba ku show ya mwami Lutaya nze ndowooza nsuubirayo nze kyensuubira music omulungi omanyi nze nga we nagoberera nnyo music oyo wabana Uganda ono Kawoowo kano Kawoowo teri pulo kano Kawoowo era abanyumirwa akawoowo guno gwabamanyi asidimula dimula tewali kakati nsuubira abantu okufuna music asinga obulungi okuwulira era abantu nsuubira bajja nze mpozi kimu kyokka kyenyiza ogenda okukubiriza abantu lwaki bali wagidde mwami Lutaya omuntu asaddaaka ebirungi bye ku lw'abalala ne bavaayo wadde bonna baafuna omanyi ngenda kukubulya mwami Lutaya yatundira akatakisike akateeke ku byuma bawemu ebyuma gwali mutima gwagaliza nabalala kuba ye kitegeza ali yaddeko naye nga bano balina okusika okitegeera kati kitegeeza nti tumwebaze ku lwekyo tumwemu ka respect wakiri tulage n'abalala nti woba oyambye ku bantu kino kyobeera mu maaso nzeno ekigeno ku muntu ekindetera okumuwagira oba okuwagira ne egos yonna tinze nakulange wakaze ennyimba muzeeyi Fred Katalagazi tunza era buli we mwabeeranga ku Didis ffe nga batuleeta kuzannya ng'obudde webuziba yes nga ffe tutula wali mu busubi ne twebaka bo ne balaba endongo yammwe buli we mwabeeranga ku Didis buli mwaka nze ffe nga tubeerere ne tuzannya nzama kyenjogedde baana bwe bebasa wansi ffe nga tubeerere nga tuzannya gumu kitundu wama ffe twabeeranga wano eri nga batututte kuzannya naye ng'olwegulo endongo yammwe esimuka ffe nga tubeera obusubi nga twebase kati ezo ennyimba ne zibeera nga zitutambuliranga mu bwongo nga newe tubeere waka nga tepu eza bwalinga bwa green tububba ne tubutunda naye nga buli embooka evuga buli banoonya tepu zammwe nga tebaziraba kati nenkulanga music wammwe gw'ekyansi baani nga tumuwuliriza so ekyo kyokka kindeeta Dankani agambye mu Dallas yabanga atamidde ne bamwebasa